ebibuuzo byonna ne bimukuba naye ng'ate ekintu kyolekedde mu mulyango gwo. So okufa kwa minisita mu wiiki emu n'okufa kwa Isma Olaxess kutubeerere koosi ffe abakyali abalamu. Katonda nga bw'ali omulamu tuyigireko, buli muntu nga bw'ayize bw'aba akola. Mbadde ndowooza nsuubirwa okubaako kye njogera okusooka kwa byonna ekyo nkyogedde. Let us learn. Don't create jokes out of other people's sorrow. Temuteekawo okubalaata na kusaagasaaga awali ennaku y'abalala. Mangu nnyo omuntu yakuliyetinga ka statement ku social media nga baakamala okutta minisita n'aleeta caption nga deputy speaker wa parliament akutte ku ttama yennyamidde na oli n'ateekawo nti ekimukoze nno bw'atyo omukuumi wamukubidde essimu n'agimiisinga teyagikutte. Amiisinze koolo y'omukuumi. Deputy speaker naye n'addamu era mpola n'agamba naye awandiise ekintu kye Mukama akulaba. Mu bulamu bwe tuwangaliramu kati ebyo ebifaananyi ebingi by'olaba mwekubisa ku masimu nawanawa ebimu ne mubiteekayo babijjayo. Kati mu ebyo ebifaananyi mulimu eby'essanyu mulimu n'eby'ennaku. Kati waliwo akalala akali mu kutambula nga minisita eyali pulezidenti wa Kenya omwami Uhuru Kenyatta ng'akutte bw'ati ku ttama nga yeeraliikiridde nga bongeddeko okuwandiika naye kyanja tafuusa assassination center. So omuntu afudde, tufiiriddwa abantu naye mwabasomye IT n'abalala muli bize muli mu kunoonya following. Muli bize muli mu kunoonya following. Ensi gye tulimu kati ejjudde stress era tukubiriza abali mu kuwulira ku leediyo n'abalaba ku TV nti ndukonoonya ekkanisa ekuliraanye kubanga ekkanisa ly'eggolero. Mwandizikubye obanga ddala muliro obukakafu bw'ekyo kye njogedde. Kati zikubire waggulu eza Mukama. Dukonoonye ekkanisa ekuliraanye ebigambo ebinaava mu church bijja kuyambako okumanaginga stress. Ensi tekyali eri ey'edda, ensi erimu abantu bangi nnyo. Naye twebaza Mukama nti Kristo anaatera okujja atukime, tetwetaaga kuttiŋŋana. Mu nsi mulimu program bagiyita New World Order yakutta ku bantu bakendeere. Era mu kwagala okutta ku bantu bakendeere ebintu bingi ebigenda mu maaso nga biri very unbelievable. Wiiki emu eyise kooti yasazaamu etteeka eryali liyisiddwa nga mu Uganda enjaga tekkirizibwa. Ne wabaawo yafayiringa n'agamba etteeka baaliyisa mu bukyamu, kolomu teyawera and so forth and so on. Mu kuyisa etteeka ng'ate amateeka munnange gali bwe gatyo. Oli bw'abanga ensonga azisimbye nga ddala kolomu teyawera basobola okulya n'alinga. Akati wiiki gye tukubya amabega tetufiirwa bufiirwa abantu n'etteeka ly'enjaga nalyo lyakuddayo buzi mu paalamenti. Era abasanyukidde etteeka ly'enjaga okuba nti kooti yalisazizaamu baatudde n'ebikoola by'enjaga, baatudde n'ekyayi w'enjaye. Kati nga balaga nti mu Uganda osobola okukola ky'oyagala naye oluvannyuma lw'enjaga balwepinga abaana, oluvannyuma lw'enjaga abantu bafa nga tebategedde.
Omuntu amala okunywa enjaga n'ayingira ekkubo ng'amanyi nti emmotoka ne bw'emukuba egonga n'eggwawo. Omuntu amala okunywa enjaga n'akukuba akatayimbwa ng'okedde ogenda okukola. Olw'ekyo ebintu ebimu tegagenda kubeera mateeka, kugenda kuba kutya Mukama kye kinaabituwonya. Ebintu ebimu tegagenda kubeera mateeka, era bw'oba ogenderedde wo basobola okuba nga aliwo emirembe mingi, naye ng'ekibeezezzaawo emirembe kutya Mukama. Bayibuli yayogera mu kitabo ky'Engero essula ya 14, Proverbs chapter 14 verse 27, egamba bweti: okutya Mukama nsulo ya bulamu. Proverbs chapter 14 verse 27, okutya Mukama nsulo ya bulamu. Okuva mu kyambika kyo, okuva mu byambika eby'okufa. Bangi nnyo okufa abali wano n'abali ku Salt TV n'abali ku Salt FM. Sente tezibabuze ezikola obwenzi, sente tezibabuze ezisalako amabaala, sente tezibabuze ezigula omwenge. Mu ngeri yonna sente tezitubuze. Tuwulira abantu bonabono bonna banyirivu. Okunyirira tekujja buzi, kukolebwa ebintu bibiri: 1, peace of mind; number 2, okubanga olinako okwatakwatako, olina kasente. Abantu bonna bolaba banyirira naye bali soba. Ekibakuuma kiri eki: kutya Mukama. Ensi eno abamaze okukkiriza Katonda babeera bantu balamu ne bwe baterimu tteeka lyonna. Sooka otunulire olunyiriri. Engero 14 olunyiriri olwa 27, okutya Mukama nsulo ya bulamu. Okutya Mukama nsulo ya bulamu. Okutya Mukama nsulo ya bulamu. The fear of the Lord is a fountain of life. Omuntu agaana sente z'ebisiyaga kubanga atya Mukama. Omuntu agaana, tewali muntu mutegeevu asobola kusanyuka nti etteeka ly'enjaga lirya naludi. Taliyo. Kubanga lisasiza enjaga tuzimanyi. So, bw'otya Mukama, sigala, enjaga, omwenge, obwenzi, obubbi, obufere, obulimba, buli kintu kyonna ekyandimazeeko abalala emirembe nabo nekikumalako emirembe, ng'olwo kigenze. Kubanga bali okutya Mukama, tewali agamba nti kaagere ku makyatte Mukama we. Buli atya Mukama amanyi nga Mukama we wa wansi, Mukama w'ensi ali waggulu wa Mukama we. When you fear God, as you serve, maybe in the government, maybe in the private entities, maybe everywhere that you do the services, you serve knowing that you are serving God, not the people. Nebo batwana bakutuuka ku knowledge egamba nti oweereza Mukama, naye ng'otya Mukama era ng'osaba, ng'olinayo ebiseera by'okusaba n'okusiiba, oli bw'akulyaza amaanyi omukwasa Katonda ogamba Katonda alinsasula. So let us run to God. Tudukire eri Katonda. In other words, mu nsi mulimu ebintu ebinsinyuwetinga.
era wabotulira social media wichona je tukubya mabega ebadde eraga abakuumi nga bali mu kulya mmere eraga abantu nga basindisa messages omuntu nga yeegayira omukuumi gamba abali ewaka bakuwe emmere bakuwe ennyama bakuwe soda jonalese soda n'amala namuuza olina n'ekirala ky'oyagala kati omukuumi yafuuse ka katonda akatono nze nkyali mulamu olw'ekisa kya katonda ate nabagamba saagala kusumba baddofe oteekwa okuba nga omanye ebigenda mu maaso mu nsi famire gye nakuliramu tebaalina bintu baalina obuntu bulamu n'amagezi naye kye nayingirayo information is vital. Ndi musajja yakuzibwa abakadde ababiri nga baali banyarwanda ddala abava ewaabwe Rwanda mu biseera by'entalo eza 1959. Kati abantu abo abaabalabako yonna gye mwali eyo baali bapakasi bamwe naye nga ne bwaba talina bintu byonna abeera n'akalediyo mu nkwawa abanakaki abanaakarediyo mu nkwawa era amanda ge waffe gaali gakubalirira towulirirako miziki balina obudde bwe bamanyi nti kati tugenda kuwulira ebikwata ku nsi yonna. Akati nakula n'abakadde nefuna chance ebabuuza nga ndaba tateerako musiki amawulire agateekako ayina essaawa ze natuuka eseera nga nyina okwanika amanda nga nkimanyi kati nga twaleyo kubanga anaatera okuwuliriza naye ngajjayo ku bbaati nga gakyaginze taata naddamu n'awuliriza ne mubuuze naye ekigendererwa kyeki n'aŋŋamba nti ffe boolaba kuno twadduka lwa lutalo naye kyatuyamba okudduka ne tutafa kazuguzugu kyali eki kufuna information. Lwoba nga toyina information ku bigenda maaso mu ggwanga weetwala wekka wali abatemu siri kyerabira n'aŋŋamba ne bw'oba oli mu nnimiro oteekwa okuba n'akalediyo bw'owulira nti eka gye wavudde bawambyeyo ate tonakyononayo osonga busozi n'akalediyo ng'odduka. Akati abakadde abo temulowooza nti baali basiru nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 7 oba ku WhatsApp 7 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina on A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 318 8 ana mu mwenda. Kisoboka Furniture